Sibiterevu nnyo tugenda kubaga tetuolekedde mulungi nga bakayise college life party esokera ddala munange tosubwa nate namuwa yashaliwa nate mukano mukatadika njagala wekanye ngate bana baffe bawano munange Buda Musa nate musubwa mukano natera okada Paul Edward agenda kuzanyira nga Edi nate omulungi tosubwa Semu Julius of course naye mukano mukatadika nkugamba natebera ngo okekanya omulungi njagala tukatandike tukekanye tosubwa Madamu Elizabeth natera mukano njagala tukekanya tulabe waje bigwera munango mulungi yesiratera Buterevu nnyo VJ Shivo mu VJ Productions atenga kawandikibwa Faruku Shivo njagala wekanya omulungi tulabe waje bigwera nagambye gwabwe taze buno genda wali Buterevu nnyo ku Telegram yaffe abera ngo ofuna app ka Telegram awo omulungi bera nga weewandise omulungi nate ekintu kibenga kitambula massive nnyo nate omulungi jakuba nkonako ku 07058555 ka project konake muyina omulungi bera nga ateo ka droppinga either kina Uganda oba chichi kyonna tugenda kubanga ate tukisawa bulungi nnyo njagala wekanye tukatandika butandika atenga bana baffe bawano tuchandika ne mwana muwala wuno njagala wekanye munaye nga omanyi nti no lusi mu nsi muno osobola sanga abantu mu Kampala enkumunene webuuzaani abuze ne webuuzaani munaye abuze mu kaseera nga kano olusi kubanga osobola sanga enkumunene z'abantu n'ogamba bonna balina kokoje balaga ne munange wandyekanga nga waliwo ku street wate abuze kamala munaye kulaba munaye boli alikanga abuze munaye manyi olusi abuze talabikwe gamba tabula ogenda nowekanga nti muno mwana muwala abadde alina nagwala naye oluvimbiso munaye oluvimbiso olwo lwe baselfi munange yajja n'amubuuza nti munaye hayo obadde olagako wa yagamba munaye mbadde nze munange otuuse weewano namugamba munaye bakuyita tate nzi bampita Fiona nze munaye bampita ddali ate munaye nsanyusa okusisinkana munaye nsanyusa okulola nsanyusa okuleeba koye nti munaye bibuzaabuzaamu munaye oluusi lwakuba nti osanga munaye kati fe ababimanyi fe abaluddeyo munaye jankulambuze jankutwale mu matwale munaye osanga watunavana mu office jankutwalekoko mu office wekanye tugenda vaso tukatandika butandika atenga kano katundu kasooka njagala wekanye gwalina obuntu nga buno munaye gwalinako bu business nga buno obwenjawulo otandikako ka small business data VJ Shivo tulenga tetukafa bakula ffenna natera omwendo omusaamusaamu ddala yajja namugamba munaye jangu kutwaleko keno excuse me madam tusobola kuyingirako wano yajja amutwale munaye mwatu mu admin's office basobola kubanga ensonga bazigonjoola koye nti munaye ono madamu newcomer yakaja ate tannabitegeera konze nange musanze eri kubbala ne mugamba waaye kaje nkutwalekewa madamu babenga bakolako koye ti webale munaye webale kuba mwana wa mpisa gwe tuweemuko kafaasi njogereko kono omuyizi waffe ono omupya njagala wekanje tukasandika butandika ate nga njagala tulabe waje bigwera koye nti amanya gwani munaye bampya Fiona ndi mpya wano badde nakajja myasima kutya tugenda maaso njagala wekanye yamugamba munaye kuzino tutachula tuzinawo ko munaye so kuyita ayita mukono olabo batulina muko kose ku favoringa no solo kubanga boti nate wekanye omulungi osolo okugamba okubako kyolondawo koye ntine blonku yazaffe munaye wetu twatikira kubaana munaye kwegabe bitu tubikwasaganya massive ddala osobola okuddawo munaye kwegande wekanya kanyamu munango omulungi ye office joyingiramu kwegamba nga mulimu ko okubudabuda okwenjawulo nga tekuli kufiiriza mbwate munaye so kumpeke wano manyigwa ndi mulimu office zoyingira ensangi zino office joyingira ensangi zino nga oyina okuteekamu nnyo kwegamba okubenefitinga kwegamba okufunamu yagamba nti nooba oli oke wiziti munaye so okubaako kooteekayo kakatonotono sina kindi noobako kwegamba ebimu ku byo byosinziirako omulungi nanti munaye nsiimye kwe kujja munange ye madamu Eliza njagala wekanya nate omulungi kusikulini yogo wekanya yamugamba kale wonabo osiimye munaye nze nkuwadde meetings omulungi gendo solo kubanga bote okwasaganya emisomo ne banno kwegamba esawa 2 munaye wisonga zimaze okuyitawo munange njagala wekanya yamugamba bannaye Fiona buzibu chichichi Soko mbuli lectures zibadde zikyakubanga munaye kwajira wano ku machamba de sinakwekangako kwega kulaba tugenda maaso ze VJ Shivo yagamba naye mbadde wano okumala emyaka n'emyaka bino bimanyi ebimu kukada bidinefasha jangu by the way ffe tulye n'ekyenkya munaye ffe twatuuse dda munaye tulina okubanga tuddeyo tukebe bye ffe tuliire eno kwe kumuleeta eno kwegamba gye batikiza kubanga tebakwatira ebyenkatika njagala wekanya omulungi oludda wajje bigwera nate
yagamba nze munaye nzija n'emmere yange munaye saagala kubanga bweti ate nsiiba enjala mweno gye mwekoleza temugaanira ddala okulya munaye kwe kujja n'ekifulasisa kye kwegamba kye baakubyemuko obuugi onaabuukabuuka yagala ne bannaye gwe kasoma gwe every time obeera osoma gwe simu abatwala mu maafi gwe bonna bitabo kwegamba bannaye nze tolina kyoŋŋamba ffe budde bwakulya unaabuukira buli omu akati azze wa Tomu ne Kirincha baali wano nga basazeeko munaye ffe tubadde wano twasibye obupapula bwaffe butaddeko kubuukeeko omanyi nti nno Liverpool enaku zino ebikola ebuukabuuka ate nga kwegamba yimu gye tusibirako ate wali Man City nawe olaba naye tewutogwebako biboozi kati nawe watandika ebyokubeetinga njagala wekkaanye kuleze kampani eno tugenda maaso nate ludawa gye bigwera obulungi yagamba mwana sooka ombuulire ndaba omuwala onaabuukabuuka ali biki oyo munaye bw'atyo ffe twamumanyiira abeera abuukabuuka dde nadde eri wegamba banyumyaye baddeero kwegamba basiitaana tugenda vaaso abeera mu kiboozi ssaawa 2 tugenda vaaso obulungi kati Kirincha ne banne yagawo waayo kati waliwo bwe tewali security munaye mwe muli mu kulya binamungo ffe disiiti zaffe baazigase dda bo basala okujja kwegaba beeyongereyo okwo ne basigalako n'ekigulupu munaye anti obimanyi naye bino mikwano gyange ono gwe bayita Suzanne munaye tubeera naye tukyakala naye oluusi ebintu bikwasaganya ffenna njagala weka tugenda mu maaso sofolaba nti neyagalira bali ne Kirincha netomkwegaba bampa olwala ebiseera ebisinga oluusi mbeera no Suzanne wano mu Suzanne ambowa wabeera kubiwakabi ebyo ku pisi kwegamba naawe otamwa kwegamba ate oli abadde alina ebigundi ebiviira birasitarasita oli ye Kirincha munaye doni wakuno asibe bamuloyo yamugamba oyo Kirincha yazigatte wano atera okumpayo okuganiza juice musajja musibi ate musajja wabya amasanyu nnyo tugenda mu maaso yayongera okumutegeeza nti wadde noono yeefubako nnyo ng'asoma ennyo naye munaye w'omuwa obudde tasobola kubanga bw'ati akubowa kwegamba n'ebyokunywa ebimu abyesasalama munaye nze nteramu badde manyi nti nno kwegamba bikyali mukumbe wamazeemu nadda ye bannaye gwe bakupaakingira na bulungi gwe nno weesiimye munaye wese tugenda mu maaso ye mwana muwala Huda Vibes nateera mwana muwala Fiona nateera omulungi tugenda maaso erabuwa yashaliwa mukalo nateera jagala weekanye nate wetegereze VJ Shivo buterevu nnyo ng'ate no abaana ba MCC bakutuusaako kano nateera kogeza kubanga woto weekanya yagamba nze wootuuka wano eno wogamba nti no njagala ddali nze wano nzaakolawo nzaakuvuga amatwale gonna kwegamba nageekwata yagamba koze gwa mbadde sinnakumanya osooka opita Fiona nate ino mpita nalera eddala eryaffe lyewe bange tugenda mu maaso nate yamugamba gonza okuba tontegera nange wakala nze Daliya nze owa wano nze Kakuje nze kabaka wawo nze ganze yeetoloola emisanvu n'emiti gyonna okwetoloola wano wona bammanyi tugenda maaso nateera kyekyana kiwala munnange yamugamba sooka ombulire gye wabadde osomera bakugobyeyo oba jasi wafunyemuko mbeera awo wajiri tugenda kubanga tetutandikira katulu kafaako okubiri abo kaba bankubira abalungi ze VJ Shivo bye bye.